ku lwaleero tukuleetedde ekyalo eky'ebyewuunyo anti buli famire esangibwa ku kyalo kino muteekwa okubaamu omuwala ayanjulwa ng'akyali muto nga babuwe tamanyira biri ku nsi era olukulamu ono ng'atwalibwa ate nga talina kugaana kubanga baba baamwanjula dda era nga baamugula dda. Tasenguka likuviire ku ntono. What the men do is they buy these girls. When they buy them, even while the child is in the womb, they buy the child and then sell the child to an older man at a very low price, maybe by giving goat or something, goat and some particular amount of money. And when this girl gets into the man's marriage, the girl will start slavering. She goes about hawking with other men. She farms, having large farms. They go to toil in those farms, coming to feed the man. Apart from that, when they reach age, they start having other men outside, sleeping with other men and bringing the proceeds to feed these their older men. Ekyalo ekyogerwako kiyitibwa Bichiyu era nga kisangibwa mu ggwanga erya Nigeria. Ekyalo kino kya byewuunyo ddala kubanga buli famire eriko muteekwa okuzaalibwamu omuwala ng'omuwala ono babuwe bamwanjula ng'akyali bujje olwo nno ne bamwesooka. Enkola eno emanyiddwa nga money woman, slave woman era ng'omwana ayogerwako babuwe olumala okuzaalibwa bweppa nga wabaawo famire y'omusajja emwekwata oba emwanjula era mu ngeri eno bano bajja ne baleeta ebintu kale katugambe nga sukaali, omunnyo, amajaani n'ebintu ebirala ebitonotono era nga mu ngeri eno baba beesoosa omwana omuwala ono akyali omuto ddala akyali ku ngozi era nga babuwe bwe bamwanjulira abatamanyina biri ku nsi kubanga abeera muto naye nga bamwanjudde babeera bamwesoose oba nga bamwekutte oba katugambe tibaba bamutaddeko empeta nkusibidde awo kale nga mu ngeri eno bw'akula aba alina kugenda bugenzi mu ddya n'atandika okufumba. Abakyala ab'engeri eno bammane women babuwe tebagenda na ku ssomero era nga bannaabwe bwe baba bagenza okusoma bo basigala waka nga bakola mirimu oba babeera eyo mu malundiro nga balunda kubanga abasajja baabwe ababa bababuukinga oba ababa babanjula bagamba tesinga bagenda ku masomero abasajja abalala bayinza okubalaba era mu ngeri eyo ne babatwala sinakindi ne babafunisa n'embuto kale nno babuwe bano tebagenda ku ssomero kubanga baba bajja batwala era oluba okukulamu bwe bati ng'olwo abaabanjula babanona mu maka nga babatwala nga batandika ddya. Embeera eno ekandaaliridde nnyo ku kyalo kino era ng'abasajja abatera okukola kino babuwe ebiseera ebisinga babeera n'abasajja bakulu nga basingira ddala abawala bano emyaka naye nga babuwe baba baabanjula dda nga bano tebalina bugaaniro era nga n'obuntu bwe baleeta mu maka buba butono ddala naye nga kino kizze nga kikolebwa olw'okuba nga famire ezimu zibanjavu ddala kale beekwata omwana omuwala eyakazaalibwa ne bamwanjula ne baleeta obuntu obutono era n'abazadde ne bakkiriza kubanga babeera baavu. Omwana ayanjuddwa singa amala okukula talina bugaaniro era n'omusajja ne waba tamwagala alina kugenda bugenzi kubanga baba bamwanjula dda era singa omwana ono amala n'afa olwo nno bali abamwanjula basobola okuggyawo omwana omuwala yenna gwe baagadde oba ne balinda yenna azaalibwa olwo nno ne batwala oyo. Abakyala bangi boogera okuyita mu mbeera eno nga bagamba nti be bamu ku ba slave women oba money women naye nga bagamba nti ebizibu bye baayitamu byali bingi nnyo kubanga baabawasa nga bakyali bato kyokka nga abasajja babawasizza bakulu ddala bwe batyo ne babatwala mu malya ne batandika okufumba ate nga abasajja bano baba babasanga baazaala dda abaana abalala kale nno omukyala abeera ewaka n'akuza abaana ababe nga kw'otadde n'ab'omusajja baasanzeewo era nga babanga akasomero bw'atyo omukazi wattu n'agumira ebizibu byonna n'agenda mu maaso n'embeera eno. Wabula mu kaseera kano embeera eno egenze ekendeera oluvannyuma lw'ekitongole eky'obwannakyewa ekimanyiddwa nga Save the Children okuva mu ggwanga lya America. Ekitongole kino
kya bwannakyewa era nga kiyambye nnyo okutaasa ku nkola eno nga mu kaseera kano si bangi nnyo abakyayingizibwa mu malya eya mani mani kubanga ekitongole kino kyawa abantu ebbeetu nti singa omwana yenna ayingizibwa mu nkola eno ey'okugulibwa ng'akyali ku ngozi olwo nno badduke beekubira enduulu ekitongole kino kibataase era nga mu kaseera kano enkola eno egenda ekendeerera ddala era nga waliwo n'abaana be baali bamaze okugula mu ngeri eno wabula ekitongole kino Save the Children okuva mu ggwanga lya America eky'obwannakyewa ne kibayamba. Mu kaseera kano ekitongole kino kiyambako n'okusomesa abaana mu kitundu kino kale nno enkola eno n'egenda ng'ekendeerera ddala ng'ezzenga ebeerawo mu kitundu kino ekimanyiddwa nga Bichief mu ggwanga lino erya Nigeria era ng'abasajja babadde nga bagyagala nnyo nga ne mu kaseera kano si basanyufu n'akatono olw'ekitongole kino eky'obwannakyewa ekirabika nga kyabasuuza omunyama gwabwe oba ekirabika nga kyalinnyegere mu nteekateeka yaabwe eyaliwo oba eyali ekandaaliridde ebbanga ddene nga bakola bwe batyo nga babuukinga abakyala nga bakyali ku ngozi nga tebamanyi na biri ku nsi ne baleeta obuntu obutono olwo nno ne baba nga babeesoose nti omukyala ono bw'akula aba wa musajja oyo eyamwesooka oba amwagala oba tamwagala ng'alina kugenda kale nno ekitongole kino mpozi kye kigenze kibataasaako ku mbeera eno. Bino gye biri nnyo era nga bibadde bigendera ddala mu maaso nga ne mu kaseera kano bikyagendera ddala mu maaso lwakubanga kati bitono eyo munda ddala mu ggwanga lino erya Nigeria. I think the biggest challenge will be our institutions. Most of our institutions have failed the system, or the system has failed the people. The rate of sexual exploitation in Nigeria is increasing, or maybe reportage is increasing. Because one will wonder, why should we have the Trafficking in Persons Prohibition Act 2015 and in a community, an entire community, 10 villages in an entire community has this harmful cultural practice where children are sold out or used as collateral for death. And nobody has been arrested, nobody has been prosecuted, nobody is saying anything. We pretend as if it doesn't exist, but we have laws. We have reported these cases to the police. The police appear to be helpless how to tackle issues of sexual exploitation against children. CBS FM.